Ensonga tulese wano kubanja tubanja emyezi 5. Lwaki tubanja emyezi 5 ng'ate tukera ku makya ne tukola? Tukola tetusasulwa ssente. Abaana baffe bali waka n'amasomero ge batugamba nti ga gavumenti ga ssente nga tolina ssente tosobola twala mwana mu ssomero. Owulidde? Twagala ssente zaffe emyezi 5. Lwaki tetusasula ye gy'akolera tebamusasula musaala akolera bwereere? Ensonga tulese wano kubanja tumubanja emyezi 5 mu mayumba batugobye abaana babagobye tukenade ezigula ekitabo tugamba ate twagala ne kontulakiti talowooza nti tugoba tunaalyawa twagala mulimu tubanja naye ng'ekikulu ki omulimu ogwo tugwetaaga era alina tuwa kontulakiti wa mpaka kubale tulina gye tulaga. Kipande kireke okambye ki baba banja mubanja kuva banga ki tufunanga kasente n'abaana tubasoma batugoba mu mayumba balandolodi ekyokulya tukinyase tukora naye yasobola okukolera abaana baffe tebasoma babakodde kusomera enyumba batugobamu tusibamubi wabwere babukabikabweru twagala nsente tukolera ki twagala ssente zaffe n'abaana bagende kusomera myaka 2. Amanya gange bamputa Aneti tubanja ssente zaffe tubanja Kisaka nga iddi ekyokubiri tukoze emyezi 4 nga tetusasulwa NSSF myaka 3 tateekayo yadde 10 emisaala gyaffe myezi 4 5 batusala ssente zaffe naye nga tetulina kyetufunamu bwe twekalakasa ne tugezaako okwogera n'abamawulire abamu babagula ne batatuusa nsonga zaffe tuli bakyala bannamwandu tuli bakyala bamulekwa twagala ssente zaffe abaana baffe bali kusoma nga batudde fe bannyini baatugoba mu mayumba tuli waka naye nga lwaki tubonaabona nga tuyola enfuufu tukwata mu kasasiro abakyala abamu basuula abaana ku makubo fe ababalonda tuli bantu ba wansi pulezidenti yagamba alwanirira muntu wa wansi so bwabanga tasobola tulwanirira nga fe abeera amakubo ayagala kulwanirira muntu ki nga Kisaka atubonyaabwe wanji abantu bafa kubenjera lwani Kisaka okiwulire Kisaka twetaaga ssente NSSF teri ssente NSSF bazisala myaka 3 naye nga batusala buli mwezi kituufu basala buli mwezi ssente teri abafa enjala babasabira babafulumya bapangisa abaana tebasoma abaye basoma ali asula bulungi amanya nalowooza nze gwolaba emyezi 4 n'ebintu ekya babifunira bweru abaana tebasoma okuva Christmas tatuwanga kuwadde kasala n'abewulira ono naawe mumuleke emyezi 4 tubanja emyezi 4 tetulya abaana tebalya ebintu batubanja ennyumba bagenda bifulumya bweru eza NSSF tuzibanja taziteekayo kati ffe tukoze tutya Ajua na kuweza
omukazi amwijjayo tukoye okubonabona tusulabweru ku lwalaba myaka 3 tebatuteerayo emyezi 5 10 ku baana mwandu abaana bamulekwa tebasoma abaana batandika kunyonja nga batandika kufa muzeeyi atuyambe kiki nsonga yakubanja sente zaffe nezena kati kuno genda gwakutaano nezena kuno genda gwakutaano enesente tukagiteekayo atuwe sente zaffe zenesente atuwe n'omusala gwaffe tumufiire kubanga ne bakozesa n'abatamasasula gye sente za gavumenti n'azirya saba pulezidenti tuyambe banangamuletusyakaata wayingira musiko kutuyamba pulezidenti yambe mukazi atutta wangi kontrakiti zaffe tuzaagala fe tuli bakozi yakusanga ku makubo nga tukola naye abantu be yaleeta nga tebakola saabakolo ate n'asasulamu bali twagala sente zaffe ne kontrakiti zaffe tuzaagala ne NSSF zaffe myaka 3 tatekayadde ekikumi ate nga zisalibwa ziddawa yenze founder wa Kirabo Initiative eyamba abantu mu bintu ebyenjawulo basaliza abaana emirimu omuntu wa wansi kati bana abakyala be bantu betubadde tumanyi mu society nti at least balina kye bakola nga tebakyali kizibu abantu 10,000 mu Kampala mutegeera abamu bajja ewange ne basaba bino nebino naye sibisobola byonna kati emirimu 4,000 mu Kampala yonna omuntu agitute agiwadde private company gye bayita 7 Hills big illegal and no one is talking about it. Parliament is quiet. KCCA leadership is quiet. The Minister of KCCA knows about this problem. The Ministry of Labour knows about this problem. There is no justice for a worker, no justice for a citizen, no justice for a widow, no justice for an orphan. What is this? What is this? This is embarrassing if you're there. Ngoli civil servant, ngoli office, erabirira abantu, ngoli mulonde, oli member parliament, nkusabye ekiguno gwe mulimu. Speaker wa parliament, President w'eggwanga, President Museveni, tukwegayirira vaayo yogere. Omukyala alemedde mu office tafuluma. Omukyala alemedde mu office omwaka mulamba. Tujja wano ne batugoba. Akomye bw'Jennifer bw'aboolero tasobola tubeegayiridde. Mujje wano ono omukyala aleete sente zaffe eza buli mwezi. Mwebale nnyo kyeyaze era tugire na kuva ku makubo tetukyali wano omwezi mulamba.
mulabye mwali kumubalaza kati akuntu omulala bamuzize mukazi teritya mukazi mwaki atutumbunya mwali ekitundu abaana tebalina requirements batudde waka ekitundu banka tesalwa bwona bwona bugenda ku banka babusale kati abakazi banagula kyebitabo abanja emyezi ena naye twawulidde nga tuwulira ng'ayogera nti tubanja Januari yekka emyezi gino yagiteeka ku akawunti yange ate yaleka n'okwekiteeka ku akawunti yange naye mwetusobadde okwandikubalieko wano Desemba Januari naguno kwe guli naguno guweddemu amaloboozi yagwagwagwagwagwa omwezi Januari mwagala ki omwezi ogumu tegugenda kyetugenda ate ekyokubiri lwaki alinda tumale kwekalakasa alyoka ebintu biri wabweru ina abaana mukaaga tebasoma omukazi wekubangako olukulu katubangako sente yageneti nena tulowooza ebintu bino watuuka wa pulezidenti waffe kubanga yalwanirira ensi okulwanirira abawansi nena abawansi omukazi tamuwulira kati ffe tukole tutya twagala sente myezi egyo ena lwagituwa nenesezekuwabbe amutuwe tumuviire nababe bakozesa tabasasula atutwereka mu kalina alina kalina gyazimba wamu ne Basiiri we azimba kalina aba 7 hiiru bannanga 7 hiiru pulezidenti gwe tabalaba taata nga tubonyeebanye nnyo tukoze tutya kati mukama waffe gwe twesiga gwe tumanyi nti londa naawe mwanyi bannange tukoye tetujja kulya mu nnyumba 2 tulina okulya mu nnyumba emu ayimiridde wanena mumaaso ni mwana muto naye ndi mukazi na mwandu twandekera abaana basatu mbalekawo nengenda okukola asembayo omuto nnyo ali mu begu naye mukama wange tonsasula siina sente zegenda kuwerayo baana school fees tebalina taata tebalina jjajja tebalina gwe balina nze gwe bayimiriddeko naye bw'onoobeera nga tonsasudde kubeera nga nsobola okuyimirizawo abo abaana be bandekera onsindikawa omulimu olinga ngaali gungobako ngenda bakolera ki onsindika kulaaya bwe naalaaya n'omwana ndi ku mabega kitegeeza naye agenda kulaaya nyama eyo kati yogenda otusindika tubeere nga abaana ba Uganda bwetube tubakuriitinga olw'okubanga otulemesezza omulimu tukusaba maama tukusaba tuyambe kola omulimu gwonna ffe tukole ogwaffe nze kyeŋŋamba omukyala atuwa emyezi gyaffe ena abaana baffe batudde ennyumba batubanja batufulumya dda mu mayumba owulidde lwaki atuwa emyezi 2 okutuwooyawooya lwaki atubiikako obusubi abaana bali waka n'ebintu batugamba amasomero ga gavumenti gyegali tegaliiyo olina okugasasulira okuyingira mu ssomero lya gavumenti olina okubeera ne ssente tosobola kugenda nga longerere emitwalo 5 emitwalo 7 tuzimbyewo nga ssente taziteeka twagala ssente olwaleero emyezi ena atuwe tusasule balandiroodi atuwe tusasulire abaana baffe ku masomero ababa batudde ababa basoma bali ku masomero abaffe bali waka bali mu kwenjeera kyalo lwaki abaana baffe benjeera ekyalo nga tukeera ku makya ne tumukolerera ne bamusiima nga bwakola atuwe ssente zaffe tukulembera musaala jja okugimanya naffe tugimanyi kubanga mugiwanise ne kuki mugiwanise ne ku bipande nga bwe tubategeeza nti okuva ku makya Olive Namazzi oyo akwatibwako ensonga yamwe direct Deputy Executive Director bakansala basebo ne banyabo balamusizaako mwenna owekitiibwa Lord Mayor kapiteeni owekitiibwa eggwanga nga linaafa ebintu bifaanana bwe bityo so mpisiddwa bubi nga nze okusooka mmwe mbasaasidde ekibayisiddwamu naye nange nyerweddwa nnyo nenyimirira okumala essaawa namba n'obusobyo nga ndi wabweru wali
ne ba security bonna abafa ab'omu kitongole sirina na kyenkute nti oba kisi sirina na kale mwe abamu n'ebipande sirina na kipande sirina na ki kwegamba kimpisiza si bulungi naye ekyo nga nkitaddewa era tugezezaako okutuula mu nsonga zino nga bwe mutulaba DED waali sipiika nga bwe mulaba n'abakulembeze ku SEC ne tuba nga tutudde mu ofiisi wano nga tugamba nti ensonga zino tuzibaddeko okumala ebbanga ddene. Abamu twalowooza nti eno yemu kuzaalibadde ensonga entono ezimulungulwa ne ziggwa ne zidda ebbali ne tutambula, naye ensonga ebadde entono efuuse ekizibu ekinene. Kaakati sijja kudda mu byonna bye tuyiseemu, ne miitingi zonna ze tuzzeemu zimanyi ze tubeeramu, ezimu twatuulanga wano ne minisita Honorable Kabanda Miisa nga waali azikubiriza n'abalala ne babeera mu Muyiddi n'abeeramu ne baani ne tubeera wano ne tudda mu kino byonna bye tuzze tuyitamu. Ne finally twakola ekiwandiiko kye twalowooza nti kyekiraga entambula bwegenda okuba ze guidelines ze twafulumyanga ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'Okumi omwaka 2023 oguwedde, ekyamika 2 era ekyabasomerwa akawungeezi nga tuli wali ku madaala. Naye ku bimu bye twasalawo mu guidelines zino ng'ovudde bino byonna ebisooka, twagamba nti in a bid to accommodate all the existing circles and fulfill the objectives of the cleaning policy and the government directives, the following mechanisms will guide the operations. A. Recognize the independence of existing circles as legal entities. The circles zonna eziriwo zibeere recognized mu mateeka banange musirika. Therefore ate kino njagala nkibasabe, Honorable Namazi akyogedde, njagala buli omu amanye nti eno ensonga sigikola lwakuba nnoonya kalulu. Muwulira, sigikola njagadde neeyogereko kuba atwogeredde wamu. Omanyi mulimu abalira ate nammwe mukiteekawo ne mugira babongere. No, eno si yakalulu, eno nsonga ya bwenkanya. Kubanga nze ngenda ne mu kooti oluusi nepoza emisango ne tugenda ne tugitwala mu paalamenti, sigendayo nti lwakuba bunoonya kalulu. Ekifaananyi ekyo nakyo kinteekako. In fact kino kankibabuulire, nze nnumwa nnyo nga mpulira omuntu ankubira essimu nti nze omulonzi wo ow'egindi. Toli mulonzi wange, olina ekitiibwa ekisinga okubeera omulonzi gwe tebakutondera kulonda bulonzi. Mulimu abeera abankubira ne baŋŋamba funze omulonzi wo, no, tompagira, toteeka ku nninga kola kino lwakubanga njagala kalulu. Kyenteekeddwa okukola ekisooka nga Lord Mayor kinkakatako okukikola. Ekyokubiri nange ng'omuntu kinkwatako okulaba nti waliwo afunye injustice, obutali bwenkanya omutuukiddwako. Nange ng'omuntu kye bayita obuntu, humanity, obuntu, okubaako kyokola okulaba nti omuntu oyo anyegerezeddwa ayambibwa. Nange kinnuma ng'omuntu, naye mpulira nga nnafuuyizibwa. Oli walowooza nti nkikola olw'okuba nnoonya akalulu. Ekyo mukimenyewo era tokisinziira nako ogamba nti Lukwago otukoledde kino bakwongere. No, omusanyufu. Number, the independence of existing circles as legal entities. Nti legal entities zino zibeerewo, circles zino zirina okubeerawo nga tezigiddwawo nti bazigasse ku 7 Hills. Therefore, KCCA shall provide a legal framework for assignment of work to the circles and mode of payment guaranteeing independence of circles. The framework will be submitted to SEC within 2 weeks from today. Twakanya nti ketukkiriza nti circles zibeerewo mu mateeka era zisigalewo nga tezigatiddwa ku 7 Hills. Circles zijja kuweebwa emirimu gye zijja okukola n'ensasula yaazo. Nti abantu abasigadde mu circles zino bajja kulambikibwa bulungi emirimu gye bagenda okukola na butya bwe bagenda okukola okusasulibwa. Ekyo management ne yeeyama okukituleetera mu lukiiko olw'enkubiriza olwa SEC
mu wiiki 2 okuva ng'ennaku z'omwezi 6 omwezi ogw'e11 ne tumaliriza nga tugamba all payments for September and October shall be cleared by the end of next week 17th November. Nti esente zaali zibangibwa ebiseera ebyo omwezi gwa September ne October zijja kusasulwa ng'ennaku z'omwezi 17 obutasukka 17 aiza October ne September ne October tezasasulwa kakati muwulirize njagala muwulirize kino okufa olwo ekiwandiiko kye baali balina okutuleetera mu wiiki 2 okuvanga mu 6 Novemba ekirambika emirimu gye mugenda okukola n'ensasulwa yammwe tekireetebwa n'okutuusa olwaleero tuze tutuula enkiiko nnyingi nga tusaba mutuleetere ekiwandiiko olunaku olwasembayo seeke yasembayo nga wiiki 2 mwami Okero nabula n'omugwa mu bulago Okero n'atatuwa kiwandiiko n'aleeta ekirowoozo n'aleeta alipoota ate ng'etuzaayo emabega ng'eripoota egamba nti bano balina okwegatta ku ki ne tugaana ne tusimba ekkuuli n'okutuusa olwaleero amawulire amabi ge mbaleetera manyi saagala kubaleetera mawulire ga kubakyamula bukyamuzi nti kino oba kiri ne we tutudde mu lukiiko wano nga musiriki n'okutuusa olwaleero y'ensonga ekyatugulumbya n'okutuusa olwaleero ate ng'ensonga eyo twali twagikkaanyaako nti sako zisigale sako nabali aba 7 Hill bakole ebyabo ekyo twali twakimala kugabana mirimu nti bano bakola kino ne kino ne kino emirimu nga giri mu clusters 3 desilting kwe kugogola emyala sweeping okwera ne landscaping okukola ku bimuli n'ebirala emirimu 3 tulabe bwe gigabanibwa giri ebiri kale giri ebiri oba 3 gukyeva n'ebisaaniiko ekiteezi nabana abayoola abatipinga nkasasi emirimu girambikibwe bulungi mu kiwandiiko nti kino gyejabano era bajja gikola we bati n'enguudo bwe ziti nze nabagamba ekigambo kino nakibeebazaako ne sekwebaza yenna ate nga sikibeebaza kwagala kubasanyusa nti mwatugondereza omulimu lwe mwagamba nti mwe muli rede okukola ejjammwe nabali nga bakola ejjaabwe era eyo ye waali watugulumbye okusooka kuba bano aba 7 Hill bagenda okujja nga we muli ne musooka mulwana naye oluvannyuma ne mugamba nti kale bakole naffe tukole ekyo ne ŋŋamba singa namwe mwalemerako ne mugamba tetwagala kubalabaka tekyalibadde kizibu naye ne mubeera bazadde ne mukkiriza nti bali abavubuka kuba bo bagamba nti bavubuka baali banywi banjaga ne batereera kaakati batereera fine kale nga bajje bwe baba nga bakkaanya nti batereera bakole emirimu nakyo kirungi era tubaagaliza bakole ki bakole naye bakole nabano nga bakola kaakati awuwefe gundi polisi era gye tubadde tulowooza nti bwe tutambulira eya bonna bakole eyo tukkaanya eya bonna tugamba bonna bakole ne muganda wange ono nja kumuyita management nabo bagamba bonna bakole nakibabuuzaako abaali bwe twali egindi nga nange minisita Kabanda agamba bonna bakole Idi Kisaka agamba bonna bakole Lord Mayor agamba bonna bakole kakati obuzibu buli ludda wa bwe bagenda mu State House obubaka bwe bavaayo bagamba nti ne State House egamba
bonna bakole kakati obuzibu buli luddawa kakati tuli wano obuzibu we buli nga batugamba sente tezimala naye oluvannyuma ennyo njagala kuwumbawumba ne tugamba baabakozi tulina bameka ne bagamba baabakozi tulina bameka kwe kugamba tukole audit Directorate ya Internal Audit nekola audit eyamu ne bagamba nti abasako bali 13 mwana mbatano 13 mwana mbatano binalabye kakati ripoti endala gye nalabyeko ng'asimanya aba 7 hero baba bali 12,207 naye eyo si issue eyo si issue mu budget nga tulina obuwumbi okusinziira ku ripoti gye batugambye omwaka obuwumbi 15 sinembagamba mu kulaba okwange bwe tuba nga tulina abakozi 15,000 katugambe kale 15,500 ng'ogasse sako ne 7 hero 15,500 obuwumbi 15 ku buno obusente obutiri bwe babasasula akakaaga olunaku n'omutwalo kakaaga olunaku n'omutwalo naki tetusobola kutematema ne tusooka tutematemera mu ezo ebyo wedda bye bikyatugulumbye eri bagambe gyala baleetera amawulire amabi siina kyakkola tusiga amasi malungi tetukanyiza era nja kubeera feya nja kubasaba muwulirize DED lwaki tetukanyiza ne management yes muwulirize then tusalewo nga tuli wamu muwulira tusalewo nga tuli wamu bwe tubadde nga bo bagamba yes okyeyogere agenda kibagamba ng'eri mu layini eno egamba nti emirimu gy'abasako gyanjawulo kujja 7 hill gye gino ensasula y'abasako yanjawulo kujja aba 7 hill era yeeno kati ekyo tulemye okukaanya njagala muyite ajja abitebye Speaker waffe baminisita baffe Mabita Engineer David Salirimbazi nze Engineer David Salirimbazi nze amuyuka nangulu kwa Kampala Capital City Authority ensonga notumenya gyabategerako nsonga mumu era nange ntuusaako obulumi ng'omuntu mulina okusasula rent gye mubeera mulina okusasula school fees mulina okubeera ne sente ez'okulya mulina n'okweyambaza so nga Lord Mayor bwagambye ekintu kya bonna bakole kyakkanyizibwako bonna bakole tutaasa ki ntaasa mulimu ntaasa musaala si kyekisinga obukulu ntaasa mulimu ntaasa musaala yes tujja kukkiriza waliwo ensobi eziyinza okuba nga zaakolebwa bwe twasalawo tugende mu tenda tulabe nti kampani ezikola ki zezikola emirimu gino ekyavaako saako yaffe okufuna division emu yokka ku division 5 eyo ensobi oba ekintu ekirese obuzibu weekiri naye twetaasa tutya nze ekisinga okunnuma nyakulaba nga omulimu n'omusaala tukutaasa bwe tutaasa omulimu n'omusaala buno obugulungu obujja kuba okubeera nga temuli bamativu kijja kuba kiweddewo so ate ekirungi ekyagala okubagamba ekirala eno contract gyetulina ne 7 hill ne saaku eggwako mu Septemba omwaka guno so nteesaaki mulindeeko mumpulirize nsaba kintu kimu kyokka mu kutaasa omulimu
n'omusaala nsaba n'obwetoowaze bonna because kati fe okusobola okusasula tusobola kusasula through 7 Hills oba saaku y'ekawempe so gye musobola okuyingira ne mufuna emisaala gyammwe ne musasula emisaala